Gavumenti yateekawo ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 3 buli mwaka nga zino ziweebwa abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe era ng'ensimbi zino teziriiko magoba yadde omusingo. Okusinziira ku akulira eby'emirimu mu minisitule y'abantu abaliko obulemu, ensimbi zino basobola okuziggya mu buli bbanka kasita baba nga bayise mu bakulembeze b'ebitundu. Kati ne bateekebwawo ssente nga za kuwola abantu abaliko obulemu nga tekuli musingo. Buli mwaka gavumenti eteekamu biliyoni 3 era programu eno eri mu disitulikiti za Uganda zonna. Wabula okusinziira ku bantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe twogeddeko nabo, obuwumbi 3 obwa buli mwaka obwogerwako babumanyi bulungi naye tebabulabako kubanga abantu abateekeddwa okuba batuusaako si balambulukufu. Maama ezo ssente tuzikoma mu kuziwulira ku leediyo naye tuzikola nga ki tetuzirabako era tetumanyi gavumenti ngayo gavumenti ezifulumya naye tetumanyi ludda wezikola ki wezivulira era weziraga. Abantu abo abanene abali waggulu mu gavumenti be babbidde eddala eggwanga era okulaba nga naffe ngaffe abaliko obulemu nga tukyali ku ki. Obusosoze n'okusoserebwa mu bantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe kyekimu ku bizibu ebikyasinze okugaana abantu b'ekika kino okweyagalira mu bulamu bwabwe. Wabula gavumenti yakukolaganira wamu n'abantu abalala bekikwatako okwongera okusomesa abantu obuvunaanyizibwa abantu bano bwe balina mu kitundu. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu ssekinnoomu okukwataganira wamu n'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe okwongera okubamanyisa olw'obuteekyawa olw'obusosoze obubatuusibwako. Mu kukuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu omwaka guno, essira liteekeddwa babangula mu mirimu egy'enjawulo okusobola okweyimirizaawo. Olunaku lw'enkya lwe lunaku olutongole olw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe mu nsi yonna era nga Uganda yakwegatta ku nsi yonna okusobola okukuza olunaku luno. Ebitundu 12 ku buli 100 ku bantu bonna abali mu Uganda be balina obulemu ku mibiri gyabwe era nga ku bano ebitundu 14 abaana bato abali wakati w'emyaka 2 ne 5. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire. This is Kingdom TV.